إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ببتيوا أبرونجي توينجدي عصر الملوك وهو أزهى عصور بني إسرائيل. توينجدي ekiseera ky'obwakabaka mu baana ba Isirayiri. Allah subhanahu wa ta'ala endagaano gyabalaganyisa waja'alakum muluka wa ataakum ma lam yu'ti ahadan min alalamin. Endagaano eyo Allah agituukiriza mu kiseera kino oluvannyuma lw'emyaka. Asrul muluk kye kiseera ky'obwakabaka kubanga mu ntandikwa tubalaba abaana ba Isirayiri okuva lwe baava ewa Firawuna tubalaba nga bali wansi wa Nabbi Musa alayhi salatu wassalam ne Harun, netubalaba nga bali wansi wa Yusha ibn Nun, netubalaba nga bali wansi wa Asr al-Quda, Baquda abakulemberanga zikabira zaabwe era nga be bavunanyizibwa ku nsonga z'ebyobufuzi n'eddiini. Ekiseera kye baanafuwaliramu ennyo ne bagenda eri nabbi waabwe Shamuil alayhi assalatu wassalam. Omuntu bw'awulira nabbi ono naddala singa tumuvuunula netugamba nti ye Samweri, eri bamuyita Samweri, omuntu awuliranga ataali na musiraamu ng'awulidde bulizi linnya ki Samweri. Ne haulai anbiya bani Israil, abo baali bannabbi b'abaana ba Isirayiri. Wa nu'minu bihim jami'an, bannabbi bonna tubakkiriza ffe abasiraamu. La nufarriqu bayna ahadin min rusuli, ekyo Allah kye yatusomesa mu Qur'an. Osobola okusanga ezimu ku sitole ezanyoolebwa nga zirimu entegeera ey'ekikaafu ku bannabbi bano, naye ggwe manya nti buli kyonna ky'osiŋŋaana mu bitabo by'Abayahudi n'Abanasara nga tekifiitinga nabbi, manya nti kiri mu bukaafiiri oba obwonoonefu bwe baateeka mu bitabo bya Allah tabaraka wa ta'ala. Kubanga omusiraamu akimanyi bulungi nnyo ebitabo ebyo kadi buddila wa ghuyyira wa hurrifa, ebitabo ebyo byakyusibwakyusibwa nga Allah bwe yagamba fawailun lilladhina yaktubuuna alkitaba biaidihim thumma yaquluuna hadha min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila. Zibasanze abo abakwata ekkalaamu, eri kusayidi abagiyita ekkalaamu ey'obulimba, abakwata ekkalaamu ne bawandiika mu bitabo bya Allah tabaraka wa ta'ala ebintu Allah byataateekamu. Thumma yaquluuna, nibamani bakilaiminga nti hadha min indillah, bino bivudde eri ani? Bivudde eri Allah subhanahu wa ta'ala. Twakyogerako emabega ne tugamba nti ebitabo ebyakulembera Allah subhanahu wa ta'ala teyeeyama bikuuma yenga ye tabaraka wa ta'ala, wabula yabikuumisa bannabbi ne ba ulama b'abantu be yawa ebitabo ebyo. Allah yagamba ahkum biha annabiyuna alladhina aslamu lilladhina hadu warrabbaniyuna wal ahbar bima stuhfidhu min kitabillahi. Abantu bano Allah be yawa obuvunanyizibwa kuuma ebitabo ebyo. Bwe babeera beesimbu bijja kuumibwa, bwe bataba beesimbu bijja kola bitya? Bijja kukyusibwa. Eyo aya ekulaga era ekwanukula ky'oyinza okwebuuza nti ebitabo ebyo tebyaliko bukuumi bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah istahfadhahum hadhihi alkutub, abaana ba Isirayiri Allah subhanahu wa ta'ala yabakwasa ebitabo bino n'abawa amaana mu nsingo zaabwe bakuume ebitabo bino, bakuume wahayi okukakasa nti nno teri konna kagiyingirira. Falamma fasadu wa fasaqu gayyaru, okutya Allah bwe kwabaggwamu baatandika ebitabo bino okubirumbagana ne babeera nga babikyusakyusa era nga tebabikyusa mulundi gumu, wabula wabangawo abakkiriza abakwata ebitabo ebyo ne babula nabyo ne bakuuma ebitabo ebiri original, ebirala ne bikyusibwa nobasiŋŋaana nga balina gye bameredde abakkiriza, akabondo k'abakkiriza nga gye kali keekutte ku kitabo mu ngeri enki entuufu
bwe batyo bino ebyakyusibwakyusibwanga nabyo tebyakyusibwakyusibwa mulundi gumu, bakyusangako ekisobosa okukyusa mu kiseera ekyo. Ebirala bingi ebituufu ebirungi ne bisigalamu, ne wayita ekiseera ne balaba nga byekiise mu hawa yaabwe ne bongera ne babaako kye bakyusa. Bwe batyo tilqaiyan ala mururi al awam wadduhur, ennaku nga zigenda zitambula, ebyasa nga bigenda biyitawo. Olwaleero nga tulina Bayibuli ejjuddemu amabaluwa ga Pawulo ne Luka ne Yokaana nga yeddiini gye baliko olwaleero, al kufur al mahad, obukafiiri obwereere. N'olwekyo yo Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala ne yeeyama okugikuuma, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yeeyassa Qur'an era yennyini ne yeeyama okubeera nga agikuuma. Mu aya endala Allah agamba nti la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wa min khalfihi. Qur'ani tewaliiwo nsobi esobola kugiyingirira ng'egiva mu sayidi yonna. Tolina w'osobola kugiyita kugisuula mu nsobi. Waliwo bitera okulaba, waliwo Qur'ani empya eyakoleddwa, simanyi eri Kuwait, simanyi esaasaanyizibwa, simanyi ekola etya. Allah yagamba la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi. Tewali kisobola kuyingirira Qur'an. Ekyo mu bizibu abasiraamu bye baba nabyo, ekyo bakijjemu bamanye nti Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala yeeyama okugikuuma ila qiyami saa, okutuuka ku lunaku lwaki lw'enkomerero. Bal yurfa wa yarja ilayhi, Qur'an egenda kusitulwa ng'enkomerero etuuse ebeere ng'eddayo eri Allah subhanahu wa ta'ala, ng'akida ahli sunna bw'egamba ti al-Qur'anu kalamullah minhu bada'a wa ilayhi yaud. Qur'an bigambo bya Allah byava mu ye era gyali gye bigenda okudda, tabaraka wa ta'ala. N'olwekyo ekyo nga kigenda kubeerawo ng'eŋŋombe esembedde ddala okubeera nga efuuyibwa. Qur'an weeri nkuume, bimastuhfidhu min kitabillahi wa kanu alayhi shuhada. N'olwekyo bannabbi bano bw'obawulira amannya, owulira nabbi Lot, omusiŋŋaana nga ye Lot. Ekituufu ku nabbi oyo byebyo ebituufu Allah byamwogerako, era mu ngeri y'emu by'osiŋŋaana ebiri mu Qur'ani ku nabbi oyo. Osobola okusiŋŋaana nga ebitabo bimuwandiiseeko amawano mu ebyo baawandika ku nabbi Lot alayhi salatu wassalam by'oyinza okusanga mu Bayibuli. Nabbi Lot bawala be yalina abawala babiri, baamunywesa omwenge ne beegadanga naye. Ekyo kigambo kisinga kyogera ku nabbi ani? Ku nabbi Lot alayhi salatu wassalam, ng'omanya nti ekyo kirimu kalaamu yaabo aboonoonyi bye baateeka ku bannabbi b'owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. N'ebirala bingi ebyawandiikibwa ku bannabbi bano mu ngeri y'okubajolonga n'okubakkakkanya n'okusembezaayo emitima gy'abakkiriza ewala ne bannabbi abo, babalabenga abaali aboonoonefu, babalabenga abaalina bino na biri. N'olwekyo mukitegeere bulungi, barakallahu fiikum. Amma bannabbi bano aboogerwako ne bwabeera nga eri erinnya lye owuli alitera kutuumibwa bantu bali, kasita otegeera nti nabbi wa Allah tabaraka wa ta'ala, manya nti yali ku bulungi, yali ku bulongoofu, yali ku tawhidi. Bannabbi ba Allah subhanahu wa ta'ala tebaba na bumogo bufaanaganako bwe butyo. Tayib, kakati Asrul Muluk twalabye nga kabaka asooka waba Bani Israel ye Talut. Nabbi waba Bani Israel bwe bagendayo ne bamutegeeza nti kabira embeera zaazo zezirimu tezisobola kubeera nga ziqaawama embeera y'abakabaka abajja ne babatugumbula, ne babajjako abaana baabwe, ne babajjako ensi yaabwe, ne basaba kabaka, ne basaba nabbi waabwe asabe Allah subhanahu wa ta'ala abawe kabaka babeerenga bonna. Nabbi n'abagamba ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala abawadde Taluta malika, abawadde Talut nga ye kabaka waabwe. Ne beemulugunya ku kabaka oyo nga balaba mwavu, balaba tabagwanira. Nabbi waabwe n'abagamba nti owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala oyo gwalonze, era n'ateekawo n'akabonero nga malayika egenda kuleeta Taabut. At-Taabut ye ssanduuke erimu ebyo byali bisigadde
mu bwannabbi Musa alayhi salatu wassalam ne nabbi Harun. Malayika ng'egenda kubireeta ebiteekaawo, malayika n'ekikola ne bawanika, bakkiriza nti kalaasi ono ye mukama waffe, kubanga baali basabye nga bagamba nti baagala baddeyo banunule ensi yaabwe, banunule ettaka lyabwe, banunule amaka gaabwe, banunule abaana baabwe. Nabbi n'abateekako akwakkulizo nti omuntu yenna ayagala okutambula naye talina kubeera nga anywa ku mugga gwe baali bagenda okuyitako okusinkana omulabe ayitibwa Jaalut. N'ejje lye ery'abakiwagi eryali ery'omutawaana ennyo. Omuntu yenna anywa mu mugga ogwo olunywa olw'okkotomera tagenda kubeera ng'agenda naye. Fasharibu minhu qalilan minhum, abasinga obungi ne banywa baali batono. Ne basinkana omulabe ku nkomerero. Nabbi Daawuda alayhi salatu wassalam yali akyali muvubuka, Allah n'amuwa tawfiiqi n'abeera nga ye yatta omusajja ono Jaalut. Wa qatala Daawudu Jaaluta wa ataahu Allahu al-mulka wal hikma wa 'allamahu mimma yasha. Allah subhanahu wa ta'ala n'amuwa obwakabaka n'obwannabbi n'amusomesa bye yayagala. Kakati awo siwe twakoma. Awo twakoma ne tulaba Taalut nga ye kabaka yasooka era yatuukirirako endagaano ya Allah subhanahu wa ta'ala gye balagaanyisa ebbanga wa ja'alakum muluka. Taalut n'abeerawo ng'atambuza obuvunaanyizibwa bwe. Nabbi Shamuel waali era mu ngeri y'emu ne nabbi Daawuda waali, okutuusa ekiseera lwe kyatuuka Taalut n'abeera nga yafa. Allah subhanahu wa ta'ala n'abeera nga yakuŋŋaanyiza obwannabbi n'obwakabaka mu nabbi we ayitibwa Daawud. Yamukuŋŋaanyizaamu obwannabbi n'obwakabaka. Era ye nabbi eyasooka mu baana ba Isirayiri okufuna ebyengeri ebibiri byonna nga abikola atya? Byonna nga abirina. Ekyo kyabangawo nga nabbi era ye kabaka, ate ne kibaawo nga nabbi nga si ye kabaka. Byonna byajjanga bibeerawo mu mirembe ejaddilla oluvannyuma lw'ekiseera ekyo. Kaakati wano we tuli, ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala awadde abaana ba Isirayiri obwakabaka n'obwannabbi byonna nga bikuŋŋaanyiza mu nabbi we Daawuda alayhi assalatu wassalam. Daawud yalina embeera ez'enjawulo, ebitendo eby'ettendo. Daawud Allah subhanahu wa ta'ala mu byengera bye yamuwa kwe kumuwa obwannabbi, n'amuwa amaanyi amayitirivu, n'amuwa obuzira obuyitirivu, n'amuwa amagezi amayitirivu, n'amuwa himma. Kyeki mu Luganda? Endasi. Mu kubeera ng'akola da'awa ne jihad fi sabilillah. Allah kuyayisiza amaanyi g'aba Bani Israel agatuukiriza ekigambo kya Allah subhanahu wa ta'ala kyagamba nti wala ta'alunna uluwan kabira. Era mugenda kusituka olusituka olw'amaanyi. Allah yasitula abaana ba Isirayiri mu kiseera kya nabbi Daawud ne nabbi Sulaiman ne bamuluku abaddiriraawo olusitula olw'amaanyi nga mu nsi teriiyo dawula, teriiyo empire esobola kubeŋŋanga wadde okubeera nti nno babeera bagyolekedde esobola okusigalawo. Ezo ayati ezisooka mu surati al-Isra tugenda kuzitambulirako nnyo mu kifo kino bwe tutuuse biidhini al-Mawla jalla waala. Ow'ekitiibwa Allah agamba nti wadhkuru abdana Daawud dhal aidi innahu awwab. Abdana Daawud dhal aidi innahu awwab. Basomere obabuulire ku bikwatagana ku muddu wange Daawud, oyo nabbi wa Allah tabaraka wa ta'ala. Dhal aidi yani dha quwwa, likitegeeza alquwwa nga Allah bagamba nti wassamaa banainaha biaidin wa inna lamusi'un. Wassamaa banainaha biaidi. Ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala eggulu yalizimbisa amaanyi, yani linywevu teriyuuga. Kitegereka? Banainaha biaidi. Kakati Daawud yalina ekitendo ky'okubeera nga w'amaanyi mu nzikiriza, mu imaani, ate kadhalik kana dha aidi fil badan wal jism. Alquwwa alqalbiyya, yalina amaanyi amayitirivu mu mubiri gwe nga alina omutima ogutatya, ng'ate n'ekintu kyabeera akutteko maadha
n'omubiri gwe nga kibeera kikwasibwa amaanyi ag'ekika ekyawaggulu. Oyo nabbi wa Allah tabaraka wa taala ayitibwa Daawud. Mbaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, hadithi ibn Umar ya Abdullah ibn Amri ibn al-Asi radiyallahu ta'ala anhu, yagamba nti khairu as-siyami siyamu Daawud, okusiiba okusinga okubeera okulungi eri Allah mu kusiiba kwonna abantu ke baali basiibye kwe kusiiba kwa nabbi Daawud alayhi salatu wassalam. Kana yasumu yawman wa yuftiru yawman, yasiibanga lunaku n'asiibuluka lunaku. Yani obuwangazi bwa nabbi Daawud, yabanga olwaleero yasiibye ng'enkya teyasiibye, olwaleero yasiibye enkya teyasiibye. Obuwangazi bwe bwonna nga bwatyo bwali. Fakana shadid al-ibada, yali musufu mu kusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Bal hadithi egenda maaso negamba wa khairu as-salati salatu Daawud, n'okuyimirira ekiro okusinga okulungi eri Allah subhanahu wa ta'ala kwe kuyimirira kwani? Kwa Daawud. Kana yaqumu nisfa al-layli, madha kana yanamu nisfa al-layl, yebakanga hafu y'ekiro esooka. Wa yaqumu thuluthahu, nakwata thadi y'ekiro n'agikola atya? N'ayebaka. Wa yanamu thuluthahu, nayimirira kimu kyakusatu. Ngambye ntya? Nayimirira ya nasaala ekitundu kimu ekyokusatu ekiri awo, then nasembyayo kimu ekyokusatu nga yebase. Ekyo nno okonno enam kwe kuyimirira kwa Daawud alayhi salatu wassalam. Yaqumu wa yanamu sudusahu, sibe kiri enam. Kana yanamu, ani ayina hadithi eyo agituleetera mu matini gaayo? Ayina hadithi eyo. Kana yaqumu nisfahu, kana yanamu nisfahu, enam nisfa al-layl, wa yaqumu thuluthahu wa yanamu sudusahu. Ekiro ekisooka yakyebakanga kimu kyakusatu, ekiddirirawo ng'abeera mu ssala. Ate kimu kya mukaaga ekisembayo okutuuka ku budde obw'okumakya n'akimalanga akoze atya? Nga yeebase alayhi salatu wassalam. Nyina ekibuuzo, kimu kyakusatu n'ekimu eky'omukaaga kiriwo ekisinga obunene? Kimu kyakusatu n'ekimu eky'omukaaga kiriwo ekisinga obunene? Bidalil nti kimu ekyokubiri kinene okusinga kimu ekyokumeka? Kimu ekyokubiri kinene okusinga kimu ekyokumeka? Okusinga kimu ekyokusatu. Saba hadithi inagireese. Ahabbu siyam, ahabbu salat ila Allah salatu Daawud alayhi salatu wassalam. Ahabbu siyam ila Allah siyam Daawud. Wa kana yanamu nisfa al-layli wa yaqumu thuluthahu wa yanamu sudusahu wa yasumu yawman wa yuftiru yawma. Jazakallahu khairan. Nga bwe tugambye hadithi bwetyo bweri. Kakati era mu ebyo nabbi sallallahu alayhi wasallam yayogera ku nabbi Daawud, qala wa kana yathbutu inda al-liqa, bwe yasisinkananga omulabe nga tadda mabega. Bwe yasisinkananga omulabe nga tadda luddawa? Nga tadda mabega. Yani kana shuja'an miqdama, yali musajja nga muzira nnyo nga tadda mabega, nga komanda ow'amaanyi ow'olutalo. Kakati twagala tulabe ebitonotono ebikola ku nabbi Daawud ono. Mu kifo kino we tuyingidde, omusiraamu wagenda okulabira obuyinza bwa Allah n'obusobozi bwe mu kusitula gwayagadde okusitula. Ng'era Allah subhanahu wa ta'ala bw'alina obuyinza n'obusobozi obukakkanya gwayagadde okukola atya? Tabaraka wa ta'ala. Sheikh Muhammad, ogenda tutambuzaako mu surati Sad, tujjaawo ku aya ya 17 insha Allah ta'ala. Tusome aya insha Allah. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. اصبر على ما يقولون, gumikiriza bibagamba, yani babanga n'ebintu bingi bibakola. Nakuwaza omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam, era okuva waggulu Allah byabadde asongakaawo abakafiri b'omu Makka. Kyeyava agamba omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam nga amukubagiza n'ekyo banne mu bannabbi kye baayitamu, nabo baanakuwazibwa nga bwanakuwaziddwa. Isbir ala ma yaqulun wadhkur abdana Daawuda innahu awwab. Bukiri ojjukire mu ebyo ebyali ku nabbi wange Daawud, mazima ddala kana awwaban. Awwaba kyeki?
yani rajja ila Allah subhanahu wa ta'ala yali musuffu mukudde eri Allah subhanahu wa ta'ala mu mbeera ze zonna kitegeeza ekyo nga buli ssaawa yeefuuza alabe tabeera nga alina wanyeezezza mukama we kitegereka ge makulu ga Awwab rajja tabeera nga alina wanyeezezza mukama we ekyo ekitendo kitegeeza ki kitegeeza okwenenya by'otakyajjukira kitegeeza okubeera nga buli ssaawa obwongo bugamba tuwadde siraba nti nyina kyensobezza ninandibanga nyinanze wesirabye ninga mukama wange akoze eki tewamusanyusizza noleeta adhkar noleeta istighfar nokola tauba mu byomanyi nebyotakola ki nebyotamanyi innahu awwab naam genda maaso dhal aidi akikonyeko sheikh wano kiri mu aya ddamu ogisome اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب wano mu aya Allah tuwadde ebitendo bibiri ebya Daud ekisooka kwe kubeera dhal aidi yani dha quwwa alquwwa alimaniya walquwwa albadaniya ebyo tubinyonyodde emabega twagadde aya eno kubeera ng'etufundiza byetukonyeeko wali emabega kitegereka Allah yali yamuwa amaanyi ag'okusinza mumulabye ensala gy'asaalamu mumulabye ensiba gy'asiibamu mulabye himma ye gy'alina mu jihad genda mu maaso ekyokubiri innahu awwab tukyogedde yali musufu mukudde eryani eri Allah subhanahu wa ta'ala naam إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب mwebyo ebyeyawulidde nabbi ono ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala byeyamuwa kwe kubeera nti sakhara lahu aljibala wa sakhara lahu at-tayra bawula bagamba nti sakhara lahu almakhluqat naam si bintu bino ebiri byokka Allah byakoonako wano wabula n'ebintu ebirala ebyabanga byetoolodde waali nabbi ono wa Allah Daawuda alayhi salatu wassalam Allah yabiragira nga bwe tujja okulaba mu aya endala lwaki tuligireeta wano wenyini nyini Allah gati ya jibal awwibi ma'ahu wat-tayra wa alanna lahu alhadid tujja kugira mu maaso ne katukikone katono kye tugyetaagamu inna sakharna lahu aljibala owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yalagira ebitonde bino kubanga byonna biri wansi wa kiragiro kya Allah subhanahu wa ta'ala aljibal ensozi wat-tayra n'ebiki n'ebinyonyi n'abiragira okubeeranga nabbi Daawuda alayhi salatu wassalam bw'abeera atendereza Allah obanga ali mu kusaala kitegereka ng'ali mu kusaala ng'ebinyonyi ebyo ensozi ezo nga ziddamu ebyo byayogedde nga ekowinga byakoze eki byayogedde alayhi salatu wassalam wadhalika vakubeera tikana utiya mizmara adhima Allah subhanahu wa ta'ala yali yamuwa eddoboozi lyataawa nabbi yenna Allah yawanga bannabbi ebintu ebyenjawulo onaamuwa obulungi obuyitirivu onaamuwa eddoboozi epitirivu onaamuwa obwakabaka obuyitirivu onaamuwa ebyamagero ebiyitirivu onaamuwa kino onaamuwa kiri nga bw'olaba ate abamu Allah n'abakuŋŋaanyizaamu bingi ku ebyo ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala kaakati yalina eddoboozi nabbi Daawuda alayhi salatu wassalam nga bwe yabanga asoma Tawrat obanga asoma ekitabo kyekyaki ekya Zabuur ng'eddoboozi eryasukka okubeera epitirivu nga bw'olaba nti nabbi sallallahu alayhi wasallam yaziyita mizmar kyeki ebivuga kati ebivuga bino bikola mu kaseera kamu omuyimbi abeera n'ebivuga nga 3 oba 4 byonna n'abitabula nebifulumya eddoboozi litya byonna mu kiseera kimu nga biri mu kufulumya amaloboozi amakulu amaloboozi aga amatobeke aga agafuuka fitina egy'emitima gy'abantu kati nabbi Daawuda alayhi salatu wassalam bwe yayogeranga ng'abanga ebivuga ebitabuddwa mu busufu bw'obuwoomu bw'eddoboozi lye kitegereka ekyo nno era mu ngeri y'emu
owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yakiwa nabbi yakiwa sahabi we ayitibwani ani Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu. Olunaku lumu abali mu ssala asaala, omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama najja n'awuliriza okusaala kwe. Bwe yamaliriza n'amugamba nti singa ondabye nga nyimiridde nga sisobola kugenda nga mpuliriza eddoboozi lyo. N'amugamba laqad utiita mizmara ka mizmari ali Daud. Mazima ddala Allah yakuwa eddoboozi eryasukka obwomu ng'eddoboozi lya Daud alayhi assalatu wassalam. Ba ulama omuli Imamu Nawawi rahimahullah mu sharhi ya Sahih Muslim, Imamu al-Iraqi mu kitabu ekiyitibwa Tarhi at-Tathrib, Imamu Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah mu kitabu ekiyitibwa Fath al-Bari, ba imma abo bonna bali boogera ku hadisi eyo laqad utita mizmara ka mizmari ali Daud. Yani mizmara kitegeeza ki as-sawt al-hasan, eddoboozi ki eddungi. Bujulizi ki nti mizmara kitegeeza eddoboozi eddungi. Abu Musa al-Ash'ari ali mu ssala akutte ennongo, ali mu kusula nnongo, akutte endingidi, ali mu ssala ne nabbi agamba Allah yakuwa mizmara, yani as-sawt al-hasan kamizmari ali Daud. Bagad ali Daud yani Daud nafsuhu, eddoboozi erya Daud. Allah yakuwa eddoboozi erifaananga eddoboozi lyani erya Daud. Mu busuffu bw'eddoboozi lino erya nabbi Daud alayhi assalatu wassalam, Allah yawa ebitonde ebyo omwali ebinyonyi, omwali ensozi, n'abibuza obugumiikiriza, bal n'abiragira nti bw'abeera nabbi oyo ali mu kusoma mwenna musome. Njagala nkubemu akafaananyi. Nabbi ali mu Baitul Maqdis ayimirizaawo essala, naye ng'ensozi zonna ezeetoolodde awo bwe yabanga asabbaha mu ddoboozi ery'omwanguka zonna nga zisabbaha, bwe yabanga asoma zonna nga zisoma, ensozi nga zivaamu amaloboozi. Bal ebinyonyi, bali bawula bagamba nti ng'osiŋŋaana masjid eya Baitul Maqdis waggulu mu bwengula bwayo wonna nga wakubyeko ebiki ebinyonyi, byonna nga biri mu kuddiŋŋana eddoboozi lya nabbi ono Daud alayhi assalatu wassalam. Kyali kyamagero kyamaanyi nnyo eri ba Bani Israel mu kubeera nti Allah subhanahu wa ta'ala yakwata nabbi waabwe Daud alayhi salatu wassalam n'amuwa ekyengera ekifaanaganako bwe kiti. Genda mu maaso essebo. Era kyatuvudde tuyimirira waawo nti waliwo abawulirwa mu bawalimu abonoonefu abasinziira wano ne bagamba nti nabbi Daud alayhi salatu wassalam yalina ebivuga. Akozeseza kigambo ki? Kubanga wulidde nabbi aga mizmar. Subhanallah, amakulu geego gennyini nga bw'ogawulidde. Tolaba nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe yagamba Abu Musa al-Ash'ari ali mu ki? Ali mu ssala. Nagati Allah yakuwa mizmar, amakulu yamuwa ennongo, yamuwa endingidi, wa piano. Mazima Allah yakuwa nabbi amuyiseeko nga ali mu ssala n'ayimirira n'awuliriza. Nagati Allah yakuwa mizmar nga mizmar ya ali Daud, amakulu eddoboozi eddungi. Obujulizi obulala, hadithi Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu ku lunaku olwa Eid nga al-Habasha be baki? Baali baana bawala. Abaana abawala abo bajjange wali nabbi sallallahu alaihi wasallam, baali bawala nga Ethiopia. Naam, yani abajja n'abazadde baabwe ebyedda byabangeera nga bw'obiraba olwaleero, ne bajja ne bawangaalira mu Makka. Kati bano baali mu Madina mu kiseera kino. Lwali lunaku lwa Eid, ne bajja kumpi ewali masjid ne batandika okubeera nga bayimba lunaku lwa Eid. Hadithi ezimu zigamba mimma taqawalathu al-ansaru yawma ba'ath. Ba ansar balina enyimba zibayimbanga nga bakola batya nga bezzaamu amaanyi mu ntalo mu lunaku lwa ba'ath, olwali lunaku olwalimu okuttingana okw'amaanyi wakati waba Aus ne Khazraj wakati waabwe. Kitegereka kakati babaako ennyimba zibayimbanga buli saidi okugumya abalwanyi baayo. Kati ennyimba zino zasigalawo ng'abaana bakyazikola batya? Bakyazimba. Emabega nga nabbi tannajja mu bannamadiina. Kakati lwali lunaku lwa Eid, abo abaana abawala ne bajja kumpi ne wali nabbi sallallahu alayhi wasallam, ne batandika okukola ki? Ne batandika okuyimba ennyimba ezo. Abu Bakr as-Siddiq najja, yabasanga bali mukola batya? Bali mu kuyimba. Nagati amizmaru
الشيطان بين يدي رسول الله مزمار الشيطان wali omubaka sallallahu alayhi wasallam naye nga bil ijma tekiriko mpawa nti tebayina wadde kuuma konna tebayina wadde kaki wadde oba ngoma wadde oba akantu konna wabula bayimba ng'obwana obwale butera okola butya ng'obwana obwale bwe buyimba ne nabbi Abubakar yagamba atya amizmaru shaitan yaga mizmar amakulu muli mu kuyimba nyimba za sitaani wana wali nabbi sallallahu alayhi wasallam n'abakayukira nabbi sallallahu alayhi wasallam mubaleke inna likulli qaumin aida baleke nekitegeeza nti nno bw'olaba abaana abato abawala bato bali mu kuyimba obuyimba bwabwe obw'ekyano ekiwala tuga nti abakola haramu obaleka ne bakola batya ne bayimba okujjako nga nnyimba zirina amakulu amaki amabi abaana abato betwogerako kitegerekese temuli ndongo temuli bintu byo bakola tekirina mutawaana amma dufu bweribeera ttaali mu mikolo egy'embaga mu mikolo egya Eid ate bo abakisiraamu abakyala bakkirizibwa okukuba ettaali ku mbaga neko Eid bakuŋŋaanye bakwata ettaali lyabwe ne bakuba ne bakola batya abakyala ekyo kikkirizibwa nti ne bwe libeera ttaali nga baligasseeko yajuuzu fi annisa kyenjagaddemu wano nti nabbi ono Allah yali yamuwa ekyengera kino eky'amaanyi nga yamuwa okubeera nga alina eddoboozi eppitirivu obulungi era nga buli yabanga asaala bwe yabanga aleeta adhikar bwe yabanga atendereza Allah subhanahu wa ta'ala munnange nga Allah subhanahu wa ta'ala yasakhara ebitonde ebyo omwabanga ensozi omwabanga ebinyonyi n'ebitonde ebirala byonna nga biddamu kati just imagine gekubamu bukumi kifaananyi naam ensi yabanga bwabanga awo ng'owulira buwoomu bw'amaloboozi nga bufaanana butya olaba ebinyonyi byokka nga bibadde bireeta amaloboozi gayo byokka bikola nagama nagama kyeki bireeta amaloboozi agasukka okubeera amaki amalungi watya nga ate biri mu ekowinga maloboozi ga nabbi ono ow'ekitiibwa nabbi Daawuda alayhi assalatu wassalaam n'olwekyo ensi yonna awe baabanga ekitundu kye baabangamu nga kikubyeko okutendereza Allah subhanahu wa ta'ala nabbi luke yatenderezanga nga byonna ebyetolodde awo nga bitendereza omutonzi ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nga biddamu alfaadhi nabbi oyo zebanga akoze eki zebanga ayogedde wetugenda okutandikirawo biidhni mawla jalla waala waffaqa Allahu aljamii lima yuhibbuhu wa yarda walhamdulillahi rabbil alamin